abalungi be basinga obungi ababi. Sanso balaba program yaffe yeyo nate enganzi abalungi be basinga obungi ababi ng'omwanjuzi nze mukyala Mpalanyi Nakuya Aida awamu ate era ndine mukulu omwami ono mwagala nnyo sikugula Jenkomye okukola naawe n'okukolagana naawe ngenda nnyina byenkuyigako kubanga tongulirira uwulira nkyekyendeeta ebigambo waliwo ebigambo byoyogera ne ŋŋamba kino kye kitegeeza wakolako statement n'ogamba abantu abamu we bakola ebintu batunuulira ki kye bafunamu si ki kyekibafuula akantu ako naye kategeera era kali mu bwongo bwange kati mu buli kyenkola ntunuulira nnyo ki kyenfuuka kyekinfuula okusinga kyenkifunamu. Olunaku olwaliro tugenda okukwata ku mutwe ogwefaananyiza gwe twayogerako luli ogw'obugagga. Naye olwaliro tugenda kwogera ku bintu bisatu kubanga nkikkiriza nti abantu babyetaaga. Abamu babeera compromised. Ekisooka bakiyita tugenda kwogera ku bya nsimbi. How to get money, how to guard your money, and how to grow your money. Omanyi mukulu ongamba otya nti ekyo tekiriiyo. Kankubuulire. Omanyi lwaki ekinyonyi bwe kiri epaapaali ku muti tekitwala tteekaawe? Lwaki tekitwala tteekaawe? Yatanga kitwala mu ddookoli lyakyo. Anti otandise. Kitwala ebimu bitwala. Nze nno nkubuulidde epaapaali kirireka awo. N'oliba lisigadde lyo lisigala kyo ne kigenda oluusi kireka nga kirisudde ne wansi kyokka nga kijja lyetaaga liri waggulu ate nga terisobola kuddayo. Kati ensonga yesoose badde ki? How to get money. Teri ayigiriza muntu how to get money. Kyova olaba nga tusoma n'omalako university naye nga tewali akusomesezza ofuna otya ssente. Bikiikale biki by'oyinza okukola ofuna ssente ogaggawala otya? Geraageranye n'omuntu atasomye ng'ali mu kyalo ate ng'alina ssente yazifuna atya? Anti kyekyo kyekimu kati kyenkugamba toyinza kuyigiriza muntu nti how to get money. Embalayo character ate mu lulimi olw'ennaku zino eba brandi ebanga kyonayita brandi yo gye bagula era yeekutunda era yeekuwa ssente. Biki byokola mu brand y'ebyo? Biki byokola? What's embedded in that brand? Brand ebaamu bintu ki? Binyusi ki ebibeera mu branding y'omuntu? Wagamba nti kubanga abaana abakula naye tebamanyi waliyo kye tuyita branding. Ogamba oli mulokole. Ebibala eby'omwoyo omutukuvu biri bimeka? 27. Mwenda. Sorry. Byogere. Kasooke ngendeyo mu Bagalatiya. Atono yaki okiraba. Kati gwobuuza biki ebikola kiki? Biki ebikola that brand. Embala brand. Mu Bayibuli mu ebiri ebikola brand eyo. Ejja okuleetera ssente n'ebintu byonna. Ebintu byangu nnyo. Love, joy, patience, peace, kindness, goodness, faithfulness, self-control. Olidde? Ebyo birina. Bibino Bagalatiya 5. Galatians 5 to 22 to 23. Bigamba ki? Egamba nti by the fruit of the Holy Spirit kangende mu Luganda. Nze mbikubuulidde. Era munnayo bimbudde njagala mpakakase bukakase. Kikwataganye n'ebyobufuzi, kikwataganye n'ebyennono, kikwataganye n'abasomye n'abatasomye, olabe ani era ngeri ki omuntu gy'afunamu ssente. Bagalatiya 5:22. Ne ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe. Soko linda tugende kimu ku kimu. Kwe kwagala. Okwagala. Bw'oba oyagala abantu. Ng'amaka go gaagala, eggwanga lyo lyagala. Olaba bw'otandika
okufuna abantu abakwagala naawe olaba bw'otandika okufuna ssente. Love your neighbor as you love yourself. Genda ku kyokubiri. Ekyokubiri okusanyuka. Joy. The joy of the Lord is my strength. Ate ekyo nakyo ogira okireka. Waliwo omanyi bw'ojja ewange nze neewoleko ssente gwe n'ojja ng'ontendera nnaku ate munnange anti ennaku yenneewoza seewolera musanyu neewolera munnaku nze sikuwa naye bw'ojja ewange ng'oli musanyu nga nti wa nguddeawo waliwo ebisande naye mbadde njagala miliyoni ng'oli happy nzikuwa. Muna ine Bible ene ekyogera that with joy you shall draw waters from the wells of salvation. Genda ku kyokusatu. Ekyokusatu mirembe emirembe. Twakyogerako that peace. Yes. Siddembe. Emirembe mbalekera. Siddembe. Oyina emirembe. Bw'ogendewo omuntu okwogera naye. Ogenzeeyo kwogera mu mirembe oba ogenzeeyo mu kuwakanya oba mu kuvuma ogenzeeyo mu mirembe ekintu kyo kyomuleetedde oba kyomutwalidde kya mirembe njiga kati ndi mu kuyiga ndi mu kibiina okitegedde kati ekyo ekintu ekyemirembe ekireeta emirembe bwe kitabaawo ssente ate zibaawo awo wabawo ddembe wabawo ddembe bubbi bwa ssente paliyamenti yaffe emirembe tuleetera mirembe oba etuleetera buzibu omukulembeze waffe atuleetera mirembe oba atuleetera buzibu ate bo ne beefuula beekwasa ddembe timulina eddembe munywa ate bwe tunywa batuggyako omusolo gwa kabiyo ate ne bazibba kisinzira bye munya kakati oli kyenagambye kati agambye olina eddembe onywa paka weebaka n'okwebaka onywa omwenge naye nga ku mwenge gw'onywa ataddeko omusolo ate gwagenda okubba omusolo tegugenda kukola kye gulina kukola genda ku kiddako ekiddako kugumiikiriza patience okuguma omanyi okugumiikiriza kiva mu kigambo okuguma oguma n'okkiriza wow okkiriza nti ngumidde ku ki awo n'oba mugumiikiriza ku kino oh my god kitegedde what a revelation ogumye nakugambe kati ndi mu kibiina kati ogumidde ku kintu kyo tokisudde okkiriza brand yo kunzikiriza yo ey'obukatuliki kunzikiriza yo ey'obusiraamu obugumiikiriza buzimba brand okitegeera weebale nnyo yes guma okkirize nti ngumidde ku ki ku kino era buli aba ayagala okumanya akumanyira ku ekyo watyanga kibi eki kyogumiddeko kati gundi ovudde ate ku bibala eby'omwoyo ki ekisa weeyongeddeyo nayongeddeyo nze ku kisa okitegeera ogumiikiriza nti kibadde kigenze kisimye bino bibala bya mwoyo mutukuvu bibala bya mwoyo mutukuvu toyinza kuguma n'okkiririza ku kibi ogumira ku kirungi ku kituufu kwe kugumiikiriza embala yo ki osooka n'okkiriza abalungi be bangi bebasingawo ogumye n'okkiriza oba nina ssente oba sirina ngumidde ku ki ku kino kyekituufu nze kyenzikiririzaamu ekirala kyekisa ekisa yes kristo yafa lwa kisa gye tuli ekisa kyeki nze bwongo wange wadde buŋŋamba wano wetwogeridde nti ewatali kisa omukazi tasobola kusindika mwana kati simanyi lwaki kizibu kityo mu bwongo bwange simanyi gwe oba okifunamu ki ekisa kyekikkakkanya obuzibu obuba bubaddewo olidde ekisa kati omukazi waba asindika omwana obuzibu obuba bubaddewo omwana okufuluma ekisa kakisa kijja ng'omwana akola ki okisizza wow ekizibu kiri wansi kati obulungi eki goodness obulungi goodness
Kyekino kitwogerako nti abalungi be basinga abangi. Oli mulungi oba oli mubi. Si mu physical. Ne mu physical nakyo kituufu. Olidde? Naye oli mulungi otya eri abalala. Ekyo ne kisukka mu physical. Yes, oli mulungi otya eri abalala. Era abantu abalala baga nti oyo muntu mulungi. Si lwakuba ndabika yokka. Omutima. Yes. Endaye. Ebimuvaamu. Nungi. Therefore muntu ki? Mulungi. Kati katugambe bansonyiwe. Ngenda kwogera ekigambo kino. Bakusonyiwe. Waliwo abantu bayiga. Abayita ba mama ba ayinza okugamba nti oyo nnyoko. Omanaga nti oyo maama wo. Ono agambye nti oyo maama wo. Mulungi. Mulungi. Agambye nti oyo nnyoko. Abakyo kiragamu obusungusungu, obukaawukaawu. Kwegamba obulungi. Ate tebwogera bintu byesitaza balala. Olidde? Oh yes. Oli ayinza okuga nti ennyumba ya nnyoko. Wow. Kati oyo ekigambo kyayogedde bubu si kituufu. Abakyogedde n'obusungu. Ekibala takirina ekyo kyetwogerako. Ekyobulungi ekyaba takiina. Eno ennyumba ya maama wo kiri at least ko better. Nono gw'okigambye kimuleetera kibuuzo tekimuleetera kunyiiga. Abanoonya ansa bwe obulungi bwe tunoonya. Kati olaba abakulembeze baffe bayinza okwogera ebigambo ebifu. We shall shoot you, kill you. Like we did. Pozi yagamba ati. Kigambo kyali kibi nnyo. Anyway, otegedde kye ngamba. Nti omufuzi ayinza okuva n'atandika okwogera ebigambo nga si bya muntu mulungi. Owulidde? Nga bita brandi. Era oyo bw'omuwulira ng'ayogera bw'ati. Odduka misinde. Abatali toteekwa mugula. Talina makulu. Talina karakita ya mukulembeze. Talina makulu. Brandi ye banfu. Avuma abantu. Engumu ennyo. Olidde ate bw'ofuga. Ate bw'ovuma. Ate bw'oyagalamu obululu. Weebale. Kati ate obavumira ki? Waliwo omukulembeze omu yagamba mbu abantu bambala amaliba g'engo ne balowooza nti ngo. Naye ng'ate waliwo n'abalala abambala ebibomboola ne beetekako n'eccepe ne balowooza nti ne bakatonda. Oli mutuufu. Nze njiga kati ndi mu kibiina ntudde njiga kasitaagi z'okugumiikiriza. N'otamanya nti oli ekimwambaza eddiba ly'engo. Mulimu ebintu bingi nnyo. Preservation of what na symbolism of nature na biki byonna. Obona n'okunoonya n'okuba ng'ayagala okubeera authority. Naye gwe n'ovimeri n'oyogera bwogezi. Mbw abantu bayambala amaliba g'engo ne balowooza nti nabongo. Oba okikozesezza bubi. Gw'ayambala emmundu n'olowooza nti gwe Katonda. Enjawulo eriwa. Era ani ali waasi. Ate ng'oli aba alina ne kyalaga, aba alina kyatunda. It's a brand. Branding. Humanity, kyempita humanity. Ekiddako. Ekiddako mukulu nno. Wano watuufu we twakutte kubanga ndabira ddala abatuwuliriza njagala mbaddeyo tuli mu kuki tukola tutya. Mukulu yatugambye ogaggawala you have to build a brand. Abantu kye bakumanyiddeko. Era nga ne mubuuza biki omuntu byakola okuzimba brand. Bye bino bye tuliko. Sebe ekirala kye kino bakiyita okukkiriza. Faith. Yeah. The assurance of things hoped for. Yes. Faith. Kintu kiviira ddala eri Katonda. Faith okukkiriza kwe kukkiriza ebintu by'otalaba. N'omanya nti naye kiki? One day kijja kutuukirira nja kirabako. So kye nagambye kiri nti abatufuga tubakwatirawa mu nzikiriza. The just shall live by his faith. Bw'omunoonya mu nzikiriza ayimiridde atya. Kakati olina okunoonya ekigambo okukkiriza mu Bayibuli yonna kitegeeza ki?
Olidde omufuzi wako kulembera mukkiriza era akkiririza muki kubanga ogenda n'oli abakulembeze nti bagendewo omusawo omuganda bakola bino babuuka ente abasawo abaganda atambula n'eddiba lyembwa mu mmotoka alina akakima mu mmotoka okitegeera kati omukulembeze ogwekala okuwa akalulu akkiririza muki ayinza okubanga talina kyakkiririzaamu waliwo abagenda sebo mbu ne bakuba ensaasi ne baba n'abasawo abaganda bennya olukuŋŋaana lwabwe luli wali agenda atule nawo mukama tusonyiwa tusaasire kubanga eggwanga lyafaawo oyo goge wakalulu gogenda okulonda akkiririza muki kikulu nnyo okukimanya gwomala gamulonda yakola biwa amakulu alina amakulu gakuguza ng'ali eyo oli akkiririza mu kintu kiki kyakkiririza ayinza okubanga akantu kakkiririzaamu kati ne bweka kakufuna ssente nakugaggawaza famiri katono katubwe nga kakkiririzaamu gwanga aleke nga aliye eri yagende ye kasitaafunamu kakoze eki omuntu akkiririza mu kantu akatono akola ebivve bingi omuntu akkiririza mu kantu akatono akola ebivve bingi omuntu akkiriza mu kantu akatono akola ebivve bingi ebigambo bya mukulu mujja bimbuuza kuko nga nange nka highlightinze mukulu kuliko obuwombeefu mu luzungu kyeki oba gentleness okukwata ebintu gently n'obwegendereza era okwegendereza nakyo kwekiri kyekiddako kuliko self control and gentleness kati simanyi oba obuwembeefu ye gentleness anti kyegamba no sisi ye self control gentleness kwekwata ebintu gently mu ngeri nga enzikakkamu topakusa kintu olw'okuba oyagala kibe leero kitwala mpola omubbi omukutabba mukwate gently naye totandika namukuba wanani atakkuba anti wuliriza anti kyekyo tuli mu bayibuli kuzimba tujja kukizzaayo nkugamba ekiri nti okuba mubbi oba bubbi akimbuuzizza dda omubbi omukutte tekitegeeza nti kuba kubanga wabbidde omukwate gently ayinza n'okunyonyola lwaki abbi n'ekimubbiza akikuwa n'omusalira amagezi n'omurehabilitating olidde bw'okwata mukyalawo ng'ayenda mu maka n'omusajja okuba omumala budde oba okuba bwenzi oba webale naye bw'omukuba bwoti oba gw'omaze obudde kubanga ajaga nti ajja kwagalira ddala ki anti ankubi ategedde nti ndi mwezi tegakyali mawulire mukwate gently ayinza okurehabilitating nagamba nti kino ekyenkozeseza kino oluusi gunza kubanga namusanga ogwoggwebba nga guwa muletedde okikola ate nga nagambedde nti cause buli kanaku yesinga amaanyi effect kati goyinza okutabula mukazi wo n'ayenda ate omukutte ayenda ate n'okuba nedda tokuba gently handle kibadde kitya nti kino nakiri awo nga weetaaga obugumu n'okukkiriza eby'amaanyi okitegeera n'embala ye karekita gye tugamba owulidde kati ebyo bwe tuba tetubirina tetusobola kunenya corruption oba nguzi nti ye tutawaanya corruption is an effect okuva mu bantu bonna bano betulina abajja empolampola through LCs na biki ne bajjano ne batuuka mu biki mu byobufuzi okukwata ensonga mu ngeri ki topakuka topapa tonyigiriza tokuba toyomba tovuma bijento nze manya okuba muwala wange nga alina byakoze muwamu naye nga sirowooza nti era olinamu kuba gently otherwise sirowooza nti ojjayo nnyondo n'omukuba omutwe okuba mpumba okuba owumba gently nti oddugala oti nkolamu bwe nti ate ne wootuukirawo okuba
gwobaako obulemu. Mukulu ndaba gye tugenda nga walla amazima. Ekisembayo kibadde ki? Bubadde kwegendereza. Self control. Ndowooza ye mu Luganda. Mu Luganda okwegendereza, mu Luzungu self control. Abo nabo bakivunula bubi abooluganda. Self control kwemma kwerekereza. Kind of. Self control njagala kulya kisavu ebyo. Ne batuyise ku mbaga ne likyaliwa. Nefuga ntya ne sikola ki? Ne siribba. Nalina kojjange twalina kojjaffe nga munyi wamwe. Ye yagenda emnyama bakyagifumba mulumbe. Tenna jeri hafu eki cooked. Kyokka ye n'akwata essowaani nti ye bamuwa ennyama ye. Ne bamuwa. Era baagimuwa. Naye nga tennajja. Era n'agenda. Kakati oyo teyalina self ki? Teyalina self control. Okukola kyewo kigambe mu Luganda okwegendereza. Sikibala nti kituufu. Okwefuga oba okwerekereza. Okwefuga. N'omanya nti kino njagala kikola naye n'okyemma. Noga nti owulidde self control. Olabye ennyama amalusu gakola ki? Gayiika. My dear. Ate toleka bantu kulaba nti gayiika. Olabye control yourself. Ogamirire nga tetukola ki? Nga tetukulaba. Olabye omukazi akabina okeegombye. Oyagala okukakwatako. Nekikusitula ne mu ntebe ogenda ogoberere. Tyson omukubi w'ebikonde kyekyo kye yakola. Wow. Omukazi n'amukuba mu mbuga. Oh my God. Ankwata otya? N'amuliwa. Kati mwavu wa bbaluwa Tyson. Self control. Olaba ekintu nga ddala okyagala. Owulidde olina ssente. Osobola okukola ekintu kyonna. Naye awaka olina lumonde n'ebinyeebwa. Naye essente zo ziggamba nti osobola okulya ennyama kati n'enkoko n'essekkoko. Nga si bifumbe. Osobola obbigula. Kugambye mu nnyumba olina mu lumonde wo n'ebiki? N'ebinyeebwa byo. Naye okusinziira ku ssente z'olina. Ziggamba biri byonna. Osobola okugula ssekkoko n'ogirya, lumonde n'omuleka wali n'ebinyeebwa n'obireka wali. Naye gwe n'ogamba nti kandye bino bye nnina waki? Awaka. Kubanga ate bwe siibirye. Bijja kwonooneka. Yes. Wow. Ne weekontrolinga. N'oba nga ssente ozirina naye nga wemmye okukola ssente kye zikutuma. Si ze zicontrollinga naye gwazi controllinga. That's self control. Self control. Ebyandikufuza obifuga. Oba obyemma. Obyerekereza. Self control. Olina ssente nnyingi. Ng'abamu bwe bakola ne bayingira ebbaala. Naaga nti babawe mwenna. Ate omulala ayingira ebbaala naye alina ssente. Naye n'atagamba abantu nti mwenna babawe. Kati omu alina yeefuga, omulala ye teyeefuga. Ssente ze zikola ki? Osanga n'oli abanga ye brand ye, aba buildings brand ye bw'atyo. Nti agenda agabamu ki? Brand te buildingibwa ku mize. Oba ku muze. Kubanga omuze kiba kibi. Omuze vice. Olidde? Virtues empisa. Now, brand tezimbibwa ku muze. Kubanga tekirimu makulu okugenda n'ogulira abantu bonna omwenge. Twalina wano omusajja alinga akola mipiira yavanga eyo muno. Simanyi yaani twamuyitanga tutya. Naye nga ayingira ebbaala n'agamba nti kati tewaba addayo kusasula. Nze nsasula abantu ne banywa paka ku makya ne bamuwa. Ssente bonna n'abuleka awo. Kati olwaleero tetumanyi najjaali. Teyalina self control. So teyasobola kukola bugagga. Okitegeera. Teyasobola kukuuma bugagga. Kaakati ebyo byonna bw'obigatta. N'omanya nti ebyo bye neetaaga okuva mu gwe ngenda okuwa kaki? Kalulu. Obitunuddemu byonna ebyo. Naye abalina obitunulamu bangi kubanga eddiini mweri.
ennono mweri ebyobufuzi mwebiri ensoma mweri byonna naye tetulina checks and balances ezo ezituleetera okulowooza nti ono gwe tulonze ddala buli omu amuwadde ki amuwadde paasi kyova olaba nti tukikola nakugulirira bantu gwolete sente kati ne bano abamember of parliament abatwala sente zino zonna ezo is a lack of self control tebalina self control okitegedde kugamba oli ajja nakuwa sente notwala butwazi kubanga olabye kiringanga bw'onookwana mukazi nga mwena temulina self control muba temunabaako nabye mukola ki nga mwegasse dda olwalako self control ey'omubiri webalenya kakati abo bamemba ba parliament batutawaanya lwaki ddala nga tutegeera nti tebalina na self control okumanya nti bannange zino sente nedda nesi bonna nti bonna kale tebasinga miliyoni y'abantu eri bonna abali mu parliament lwaki boba si bonna abazitwala bano abatazitutte balizayininge bagambe nti ffe tubivuddemu ebyambwa abatazitutte bataddeko omukono ne basayininga kokyokokyo ffe tetusikiriza era yes kati abo abatazitutte balungi kubanga tebali sure oba bazitwala oba bakola ki oba tebazitwala yes ekintu obanga otagala nakyo sooka olindemu bwe mba simanyi oba nzitwala oba kiki sizitwala wabaawo ensonga lwaki simanyi oli mutuufu kati ensonga ayo nina okuginoonyereza eri luddawa nzitwale lwaki ozimpa lwaki nti kuneebaza nkoze eki kyenakola kirungi kati goyinza okumpa sente kati uwuliriza ate omugezi singa onsanga nga nfuka ku kkubo nompa sente onneebaza okufuka ku kkubo nze kennyini bwe mba mugezi abadde afuka ku kkubo sente zo sizitwala n'okufukamu siddamu nedda nyinza okuddamu okufuka ku kkubo naye sente zo sizitwala onneebaza ki kubanga oyinza okunneebaza okufuka ku kkubo nompa sente nenzitwala ti Alex webale ofuse bulungi ku kkubo kwata emitwalo gigi n'etaano bwe nzitwala mba kyataawo mba nfuuse mugwagwa Oduka misinde nze n'okufuka ku osiddamu nga nfunya nsasulako ntwala nnyo oyo anti kyekyo era kyabaakoze akuswalize alagire ddala nti tokoma ku kufuka kwa kkubo kwokka wabula oli mugwagwa oli musiru olidde kati banaabeebaza kufuka ku kkubo kulubukulu webale nnyo kubanga olwotutate mbadde njagaddewo anti w'oyagala kubanga oli mu byabufuzi nedda si wano kufuka ku kkubo nze wenjagala weewali wenakubuuza nti omuntu wakoze atya omuvubuka oyo okukola ssente nenkikuwa nti akola brand nenkubuuza brand agikola atya nzikiriza nti buli muntu atuwuliriza leero otegedde by'olina okukola okuba ne brand brand weerekereza brand ogumiikiriza brand okugifuna olina okuba ne self control ekitegeeza abantu boolaba eyo waggulu abali beweegomba balina bye beerekereza okufuuka ekyo kyolaba bakoze eki bafuuse bayina bye bagumiikiriza bayita mu mbeera nga woba toli mugumu tosobola kukkiriza bagumiikiriza ne bayitamu eyo embeera mwebale nnyo okwekubira ku Dream TV BTV awamu n'okutuuliza ku mpewo za Impact FM. Thank you. Get you another time.